bakolanga nga bateeka ku blackboard ne bateekayo remaining bakolanga countdown mu koona y'olubaawo ne bateekawo simanya kati for example nnaku nga 3 ne bakola 30 days to go ne mujja 29 days to go kati olwali we are not going, we are sitting. Zotya Simon. Ndio gambo tya paini. Hey, Simon. Okimanyi nti osookumbuuzaako. Nombuuza wasuzotya paini. Olotya mkyala gundi. Ogamba otya nga tombuuzizza oli mu National Park ki? Simon osobola okumbuuza mama nga ali atya, omwami ali atya, abaana bali batya. Omwami tukireke. Kulungi. Era oli omu ku bawala baterefayina bakyambonyabonya mu ntuuza bufuufufu ndabe ekinyinza okukolera omanyi nze mu official muko wa terefayina owabalabikako kaakati taata awo oba otegeeza ki siri wa buli omu saakuntika mirimu mingi kati oli omu ku bakyantuuza obufuufufu ndabe ki kyennyinza okukuyiiyiza era nga ndina Adamu oyo tufuba tulabe ekiyinza okuba nga kisoboka naye abaaniriza nina peni ono tugenda kutambula naye for the next 2 hours eza program sumulula buli olaba nti onziruka Simon tumaliriza nga mukama nkomezaawo nanteeka ne Simon tujja kumaliriza nga oli wange tekisoboka olunaku olwaleero tugenda kutandika PLE Simon wafuna beka mu PLE nga sinnakubuulira akatakisoboke kannumyemuko tugenda abaana aba P7 primary living examinations PLE olunaku olwaleero tubaagaliza buwanguzi kyewasomye kyekyo va ku babookworm va ku baana abasoma last minute kyewasomye kyekyo ekiwa essaawa eno mukyali waka 7 muli waka maama wakusabidde taata wakusabidde kyewasomye abasomesa kye bakuwa kyekyo. Do not panic. Tuuka mu bibuuzo genda ne seeti rula tugende tusooka mu science yamanyi kino primary ogenda nebyoteetaagisa tugentandika na math yasooka kati bwaggwa seeti toddamu kugenda nayo olaba omwana agenda ne seeti mu bwatuuka bunga talina peeni peeni mwolitereka buli kimu so tunsaba tukebere 1 ng'olina peeni yo ID ogirina bajja kugaana okuyingira tugenda tandika ne math leero akadi there oba kadi gye batuwa bakuwa ekiraga nti index number oleme kugyerabira index number gye bakuwa bambi gikwate saba mukama byonna bw'aba kutusiza wano ogenda kulabika nga oyita ebintu bingi bibaddewo bintu bingi tusabako katono abaana abagezi bambi kati nga nkiikirira ba average students mulekerawo tukanga netutuuka mu pepa n'okwata penso n'ogiteeka wali netutuuka mu pepa n'okwata lula n'obiteeka wali kakati ffe ba average students tutandika okutukanga nti kati ono kikyagenda okukola tusaba bisigale mu seeti yammwe temututiisa nnyo. St Bernard Mwenge Primary School mu Tororo District bagenda tuuza abaana babiri. What happened? Abaana bonna COVID-19 ya affecting amasomero mangi ya affecting abaana bangi nga n'essomero lino abaana batuuzizza akaaba babiri bokaboka Thomas Okero ne Raymond Odongo be bagenda okulabika nga batuula essomero lino lirina abaana 368 naye nga aba P7 babiri bokka be bagenda okulabika nga batuula ebibuuzo so nate nga essomero lyonna lirina abasomesa 8 Zabuuza abasomesa bano beegabanya batya okuva ku P1 paka P7 nno basomesa si batono si batono naye abaana batuuka batya okwesala okutuuka ku muwendo COVID-19 abaana abasinga bwe bamala emyaka gino ebiri ja impactinga nnyo abaana abasoma nti omwana ataali serious omuzadde ataali serious abaana abakulanga nze ndi mwana muto Simon faana n'emyaka 18 no problem Penny vuga kyonna nga bw'okyagala okigguse gy'okituusa tebasobola kudda mu masomero abamu bafuna embuto abamu tebaabafaako abamu baabadifilinga abamu abazadde baafa
bagadian ne bafa n'otuuka nga tolina agenda kukuweerera. So tumaliriza abaana batudde waka. But anyway, nze ndowooza COVID yaliwo, naye we need to move on. Kakuba tugenda mu myaka ndowooza ebiri bikyantuva mu COVID. Buli we tunadda mu excuse za COVID abazadde tukole ekisoboka, amasomero ga gavumenti gyegali, tunoonye requirements tusindika abaana bagende bakole ki basome. Bano betusindika kusome bagenda okututaasa gye bujja. Head teacher Eruwero yakutte student namulabye yabadde yeefudde sedduvuto adda ku direct teyakoma bukomi kwata baana bano ne bafuna embuto abamu ne bazibajjamu ye yennyini kubanga aleka mukugu mu kuzijjamu ayina abasawo abo abantu baba ne connection be babaana ba gig plaga katale bajjamu na mutima amaliriza bamutwala mu komera abantu abaze emisango temuyina kuzirika kye kyamuzirisiza yazirikidde mu kaduukulu bambi kati olw'okuba nti mu mateeka omusibe akkirizibwa ogenda mu ddwaliro akkirizibwa like you have a right to a lot of things ne bamutwala emulago naye era tulagala okumutegeeza nti bw'ava emulago agenda mu komera ate abaana bomukomera baŋŋamba nga omusango gwozze kati ng'abadde akwata bwana buto era ajja tutuuka capati ajja zisiika naye nga ebyo byonna twagala okumanya kiki ekireetera ebintu bino byonna byongera kubanga mu disitulikiti y'emu ey'Eruwero toyina omukyala eyakwata omwana w'omwaka 11 enamulaba basayimo babeera wano nga bagamba kale singa kipeni kinkwata ni mwana wa 11 naye sayimo poza oli w'Eruwero kizaamu si bulungi Ruwero teri known for such cases enamaliga awo mu Bombo Town Ruwero is not known for such cases. Ekiraga nti abazadde baffe batugana ng'ogende wabasomesa nga gamba leeta ebitabo byange ebitwaleyo kuba n'omwana ono bagamba nti yadde amuyise ate ogwo omuze gw'okukwata abaana abalenzi gwakatandika neeno waggulu gye tuli tugende maaso ogaana Luweero naye kiraga emisango gino tegitera genda mu kooti jigwera mu community abantu bateesa nzaabuuza mu community bateesa ki omwana wange bamukutte tugenda teesa ki abatali mateeka wakati nga bamaze okukwata omwana olumu omuntu bambi gootiisa amaaso najja oba naakukaabira olumu bakutte omwana wo ng'oli mwavu oli naakuba ne ku ssente z'otakwatangako naye maybe it is just a reminder eri abazadde nti omwana bakuwadde ssente naye future y'omwana bagifrustratinze kiraga nti Luweero eyina emisango 1,261 nga be bakutte ekifo ekisooka basinga ne Old Kampala emisango 1,201 okukwata egy'okukabasanya abaana okukwata abaana banne muyogeyoge bakalomenti misango giba mingi ate era mu Luweero district y'emu domestic violence era muli bakubikiryandongo yeesooka bw'oba tolina ssente ng'onkuba bwekusaba fiizi z'omwana nga tulwana domestic violence emisinga okudda domestic violence bw'oyogerako ng'oyogera n'omusajja atalina alowooza omuyisizaamu amaaso bw'olabikako obulungi oba ova mu bwenzi kakati omusajja omwavu aboggola nnyo n'okukuba n'akuba nnyo okusobola okuggyayo maanihuudu ye emisango gy'abaana gisinga mu Luweero district RDC Richard Bwabye ebisinga abinenya ku COVID-19 essaawa eno buli economy buli muntu ekintu ekiganya ali mu kukinenya ku COVID ate nga tuli mu kubbulukuka tuli mu bintu yes we are recovering naye ate awo tuvuddewo tususseewo ekituleeta abantu bali mu kutambula okyalinawo bandeete Simon nga tonnaleeta njagala kumanya abazadde tukoze tutya tuli kuzaala abaana ab'obuwala tuzaala abaana ab'obulenzi abaana bato tubabuuliridde tutya okuba nti emisango gino tugitoolako abazadde olina kuba kwogera na mwana actually mu time ebintu bisinga okuleeta okukabasanya abaana ngeri gye tubafaako then engeri gye tuleeta abantu be tuleeta mu maka gaffe kubanga ojja kusanga ng'omwana tebamukwatira ku ttale naye ng'oyo omuvubuka azannyazannya nabo waliwo strictness eyabeerangawo naddala ku mwana ow'obuwala naddala nga atandise okubaako ebisikiriza ebijja gy'ali so ndowooza strictness yeyina okuddawo maama wange yaŋŋamba wendi walampa ekitanda ky'omusajja ayina agenda kumanya so naye kati naku abaana talinayo kigambo kitambulira mu mutwe gwe kiyinza oba si kituufu naye ekigambo ekirina okusiga nga kitambulira mu mutwe gw'omwana okumuyambako abazadde muli bize bambi tuwe abaana baffe obudde abaana bayita mu bingi kati omwana omuto bamukwata batya owe11 kale kakati abagambibwa okubanga batta yali omuwabi wa gavumenti John Kagezi ate batezeeza nti bakwatibwa era ekyo kya revelation yatuweereddwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X
kakati olunaku olweggulo abakulu bano omuli John Kibuuka, Nasul Abdul Kiseka, John Masajjage basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti Nakawa okusobola okubeera nga ate bawulira omusango gwabwe. Wabula tebakkiriziddwa kubaako na bikwewozaako kwe bakola ne basindikibwa ku meere era nga egyo bagenda okuba nga bava bakomezebwewo nga nnaku z'omwezi 20 omwezi ogw'e11 omwaka guno gwe tulimu. Yes, okusobola okuba nga bawulira omusango gwabwe. Abaana b'omugenzi bambi babaddewo mu nnyumba okusobola okubeera nga ate omusango gwa nnyabwe gutandikibwa. So ebyo byebimu ku ebigenda mu maaso era ebimu twabifunyire mu kwogera kwa police press conference ya police olunaku olweggulo. Maybe ekirala ekyokugattako ojjukira abazungu ababiri abattibwa Queen Elizabeth. Oluvannyuma lw'okukola report ebyebyo ebyali byetolodde okufa kwabwe ne operations ze zibaddewo emibiri gyabwe gyaziddiziddwayo ewaka okusobola okubeera nga ate baziikibwa. On that note, abantu abasinga ba reporting ebintu ebyenjawulo. Mbadde mu Queen Elizabeth, I think naliyo last week, naliyo last weekend. Queen Elizabeth is safe. Bino byali ku gate endala. Kakati mpola ezinyingi eziyingira. Bw'oba oyingira national parks zirina gates zaazo. Ez'enjawulo. Kakati kuliko amakubo agayingira gates ezo. Lwe naliyo twali tugenze ku crime scene kulaba kiki ekiriwo. Era ne twogera ne Chief Warden wa National Park atwala National Park ne batugamba it is safe. Kuba bateekawo ne drones ezilawuna. Yes. Ezilawuna ezikuba ebifaananyi era bangi bakwatiddwa ababatema emiti aba poachers bonna bakwatiddwa. So bw'oba oyagala okukyalira any national park in this country bambi genda. So naye ndowooza kye tusaba batereeze n'amakubo agagendayo. Kubanga okutereeza sikite kubanga nnungi munda. Omanyize ndowooza ne nga tonnatereeza na security ya game password ziri secure. Kuba mulimu ebisolo ebikola ki ebikambwe tuyinza mala gasaalindirayo. Waliwo abatatya. Anyway, balenwe kakati tusaba n'amakubo gano agakola ki agatwalayo abantu nago gakola ki gabe nga gatereezebwa. Kale kati nga tweyongeddeyo nga tunatera okuba nga tumaliriza omubaka Zaake ali mu kuwera ennemba na musango gwa busiiwuufu bwa mpisa. Kakati omubaka aweera Akayi Kinyamatama yavaayo ne yeekubira enduulu mu paalamenti mwabiraba ng'agamba nti Zaake yagenda mu kitundu kye n'amumukolako agagambo gatasobola kuyisa mu kamwa. Era ne kigenda ku likodi nti no paalamenti baazannya ka vidiyo nga omubaka alemereddwa okwogera. Kaakati Zaake bw'asindikibwa mu kakiiko k'empisa akakulembera omubaka Katuntu bakayita House Committee on Rules and Discipline. Zaake yali alinayo already omusango mulala ogutaggwa. Nindako eringa DC. Eringa DC. Okay. Kakati yalinayo omusango ogutaggwa. So kakati batandikidde ku mukadde nga tabannayambuka gumupya. Basooke kumaliriza biri. Kakati omusango omukadde ennaku zomwe zaali 29 November almost yakatazza omusango mu kaseera ke kamu yaddiza omusango. Kakati ennaku zomwe za 29 November 2022 Zaake nga yali ali mu parliament n'awanika omukono okureizinga kibayita presidium matter. Kakati presidium matter yandibadde bandowooza ensonga oba ekuli ku mutima oba etambula whatever. Kakati mu presidium matter no gye raisinga yali ayogera ku abduction of citizens especially abali ku opposition. Deputy Speaker Tayebwa yamugamba nti issue gy'oli mu kuraisinga teri part of the proceedings in the house. Era n'amugamba nti ebiseera ebisinga procedure matter yanebadde ku bintu ebadde bitambulira ku kiku floor ya parliament. Wala n'amuwa amagezi ajjeko mu office ye balabe engeri gye basobola okuraisinga ensonga eyo. Zaake teyali mu mativu bw'atyo n'asigala ng'ayogera. Deputy Speaker yayimiriza olutuula lwa Parliament mu dakiika 5 era bwe yavaayo okumaliza nga Zaake bamusindise mu kakiiko. Kaakati awolereza Zaake lawyer we Lord Mayor Elias Lukwago ensonga ye gy'agamba eriemu. Ono wabanga yali araisinga procedure matter yazza musango ki? Yaguza kwani? Wekabanga kakiiko kakwebuuza wetumala okubuuza Zaake ne gwe yaguzaako tumusuubire mu kakiiko wanajje. Buzibu gonno malawo bigambo.
kakati awe wali obuzibu twagenze okumaliza nga chairman w'akakiiko agamba nti ebyani gwe tulina okukyaza mu kakiiko tubadde tusaba bitulekere kati tutandise blame game ani bali akati mukuzanya pitipati kakati ono ye kye yakoze jjukira buno obukiiko peni bakuyita ne bakwebuuzaako sayimu ne bamuyita ne bakola ki ne bamwebuuzaako kati Lord Mayor akakodyo ke yabaleetedde ka kkooti oba ogamba nti nina omusango jangu wano nange mbeere wano ombuulire kye nakola nange neewozeeko bwe bagenda kubeera intimidate kati ate akakiiko ko tekakyaga ate n'ekyokubiri guno omusango guinvolvinga deputy speaker tasobola kujja mu kakiiko. How fair will it be bwe banaatuuza Simon ne bakuyita wekka nange ne bampita nzekka bwe kibadde nti bawuya your side of the point no ne bamuleeta ne babiteekaawo kati then bo ne batuula kusinza ku kibalabye ne basalawo tugenda kwetolera mu katono nnyo tugenda bbanga tukomawo ekyali ku program Smula. Good morning.